Mbalamusizzaako nnyo manaje musinza okubanga mutulaba mwebale nnyo okutuwagira limu kisenyiga naye tujja kutambulirawo. Mwebale nnyo mwenna abatuwagidde ebbanga lyonna, neebaza nnyo abatuweereza ebirowoozo kwe tutambulira bwe tuba tukola. Osobola okuyita ku nnamba yaffe okutwebuuzaako, saako naawe atuwa ebyokuwabula n'obujulizi n'ensonga gye wali agadde tubeere nga tutambulirako. Mawulire si malungi, mbadde njagala nveeyo okubategeeza nti musajja wammwe Joseph Tamale Mirundi senior tali bulungi n'akamu. Kimutwalidde ebbanga lisusse kati mu wiiki nga mulwadde, naye ate era kituufu mulwadde nnyo. Waliwo olupapula lwe nalaba nga luwandiika ebyenjawulo. Ekyalimu ekyamazima mu lupapula mu bye mwasoma kyali kimu nti mulwadde kituufu, naye engeri bannamawulire gye tutali bakebezi nti ffe tukebera okumanya obulwadde. Ate nalaba olupapula olwo nga luwandiika ng'olwamukebedde ku kimuluma. Ku mulundi ogusoose lwe ngenda okubawa vidiyo nga sitaddeeko kifaananyi, namubuuzizzaako era ne mulambulako, naye obutabalimba era obutabakweka yadde obutaagala kuzannyazannya nga abamu benda babawandiika ku bannaabwe mu kiseera ekibi. Ye tali bulungi, obulwadde bumuluma naye ng'ajja kusuuka. We ndamulabiddeko nga n'okwogera takyasobola kwogera okuggyako. Omanyi muzeeyi oyo musajja mukwano gwange nnyo, ng'oggyeko ebirala byonna. Ndowooza mu Uganda kirabika nnyinamu mikwano gyange nga basatu, naye omu ku bo y'oyo ate yasinga okuba mukwano gwange muri neggwanga. Kizibu nnyo okusanga muzeeyi Tamale Mirundi nga tayogera, kizibu. Naye kati okumala wiiki nga nnamba tavaamu kigambo na kimu, waali awo talina maanyi yadde obulwadde bwo bumuluma. Naye ate sibagamba nti tajja kuwona, muzeeyi ajja kuwona. Bw'omulaba okusinziira bw'abadde mu wiiki ennamba eyise, kati atereddemu, asobola okutuula ewantu n'amalawo eddakiika 15 nga teyeebase. Mabegaawo mu wiiki abadde tasobola kutambula yadde okuba olutalumu, nga embeera y'obulamu bwe si nnungi, nga si nnungi ddala yadde privacy y'omulwadde nnyinza obutabawa bifaananyi, obutabawa ki, kubanga sikiri professional, tekifaanana bulungi yadde n'akamu. Naye abasobola okugenda ewe okumubuuzaako musobola, abo mikwano gye ewaka ewuwe ewazana, abamanyiiwo mu maka ge wazana waali we bamujjanjabira. So amanyiiyo abaayo basobola okukwaniriza n'ogenda n'omulabako. Avaayoko n'atuulako awo kubanga abantu bangi abagenda okumulabako, bantu bangi nnyo abagenda okumulabako. Asobola okuvaayo n'atambulamu, asobola okuvaayo n'atuulako awo, tanatuuka kutambula. Era osobola omubuulizaako awo ne bw'aba takuzzeemu, naye aba akulabye. So saba okubategeeza mikwano gye abo babadde atambula nabo, nammwe abawagizi abatuwagidde, manye ebintu bya midiya bino by'otabaako bantu bakuwagira na bakubeererawo, ebiseera ebisinga embeera ekukaluubirira. Afuna obujjanjabi obw'ekikugu, abasawo bamusanga wakaawe, bamusanga awo wennyini ne bapima, era balina schedule oba entambula y'obujjanjabi bw'olina okujjanjaba obwa buli ssaawa weebuli n'obwa buli lunaku nga bwe bulina okumuweebwa, saako n'abalabirize nga mukyala Tamale amulabirira waali, n'abaana ndowooza abatonotono weebali okusobola okumulabirira. So kakati vidiyo eno sigikoze nga
memba wa family. Nze siri memba wa family, nze ni mukwano gwa muzeeyi Tamale Mirundi. Nze mbabuulira kiriwo ngera bwe kiriwo, ng'embeera ngera bwefaananira mazima ddala ddala nga bwefaanana. N'olwekyo nalabako olupapula lw'amawulire olwabukedde nga luwandiika nga lugamba nti ekyamuviirako okulwala kunywa mwenge, nga ndaba ab'amawulire bwe bawandiika. Kankebereko ku lupapula olwo ndabe abantu bye bawandiika. Tamale Mirundi muyiye embeera yeeserebye mu nnaku 3 ne bateekawo ekifaananyi ng'ate asoma mawulire ng'alina kanula ng'asoma mawulire. Ekifaananyi kirabikiranga nti kya ssimu. Famire ya munnamawulire omuwabuzi wa pulezidenti Mirundi ow'emyaka 60, embeera y'obulamu okusereba mu nnaku nga 3, amanyiddwa nnyo mu kwogera mu bigambo, kwogera nga taluma mu bigambo naddala ekibaawo ebigambo ebikaawo ku banene ng'asinziira ku leediyo n'emikutu gya social media. Abafamire bamututte mu malwaliro 2 amanene, ng'erimu lisangibwa ku Lwentebe ate eddala liri Kampala. Baasooka mu ddwaliro ly'Entebe, abasawo ne bawa famire amagezi bamwongereyo mu ddwaliro eddeneko babeeko ne tests eziba zikolebwa naddala mu bitundu by'omunda, olubuto n'ebirala ng'ekibumba, ensigo, amawuggwe. Baamuzizza mu maka ge amakulu g'Ekiremanyaga. Nti abafamire abamu badde baagala Mirundi bamuzzeeyo e Nairobi. Mukyala we Wezza Nakigambibwa yawagidde bba. Famire erimu okusika omuguwa, ab'amaka g'Ekyengera balowooza nti abezza nabeefuza omulwadde, tebamukkiriza kutuukibwako. Bukedde yakitegeddeko nti abasawo nabo basobeddwa kubanga erimu ku ddagala lye balina okumukuba bwe lyegatta n'omusaayi likola butwa, ekintu kye balumiriza nti kyandibanga kiva ku byatera okunywa. Abasawo bye baludde nga bamugaana kyokka ng'abatunula mu mutwe. Kigambibwa nti bwe yaggyibwa mu kifo ky'ebyamawulire wa pulezidenti kye yamalamu emyaka 13, abasawo baawa pulezidenti lipooti nti atwalibwe mu basawo bamuse mu byuma bamunuunemu ebitamiiza ebiri mu musaayi gwe. Oluvannyuma abasawo abakugu boogereko naye mu ngeri ey'okumubudaabuda bamukkirizisa ave ku bitamiiza. Egimu ku mikwano gya Tamale gyategeezezza nti bali mu kutya naye bagezezzaako okumutuukako ne balemesebwa era essimu ze tazikwata, ng'abamu beeyongedde okuggwaamu amaanyi bwe baakubiddeeko ku mutabani we nga muyongobevu. Nsaba okubategeeza nti ebyo bye musomye awo. Neebuuza, mu Bukedde mulimu omusawo? Mulimu omusawo kwegamba nga ye yakkirizibwa okutesitinga omusaayi gwa Tamale Mirundi n'agamba nti gulimu ebitamiiza era bamukuba eddagala. Simanyi omwenge gwegatta ne gukola obutwa. Ebyo sijja kubigendamu, si bituufu. Muzeeyi Tamale Mirundi afuna obujjanjabi era abujja ku basawo abakugu nga n'abamu baana be. Nze bwe nagenze okumulaba ekirala teri aziyizibwa n'omu kulaba muzeeyi Tamale Mirundi. Abafamire be basootinga ewuwe wennyini baga nti yingira olabe omulwadde. Nange nagenze ate navuddewo nina be naleseewo, nyina yatudde ebbanga ng'alaba abantu n'amala ne yeewulira bubi n'addayo ne yeebaka. Era ne we yagendedde okwebaka ng'abantu bayingira okumulaba. So si kituufu nti waliwo abaziyizibwa. Ekirala gwe bw'ogamba mbu oli wa Bukedde okuba ku ssimu ya Tamale tagikwata, nkugambye tayogera, kakati agenda gikwata atya? Ti ate mikwano gye bakuba ku ssimu ye tagikwata. Amawulire mugakole bulungi, naye obuteesiba ku ebyo njagadde kubategeezaako ti muzeeyi kituufu mulwadde. Bye musoma mu mawulire
byalibanga bwe bityo bwe bikola bwalibanga bwe bityo bwe bikola naye nkakasa bulungi nnyo nti afuna obujjanjabi era famire ye bw'enaakyagala nti atwalibwe ewaddako kubanga osobola okukyagala naye nga siggwe musawo bw'enaasiima nti atwalibwe ku kiddako era be bajja kuba beekoledde okusalawo naye okusinziira bw'abadde mu wiiki nga nnamba eyise emabega abadde mulwadde nnyo nga n'okusituka tasituka nga n'okutambula tasobola naye kati namulabyeko ng'asobola okutuula kuba nze nanyumiza naye eddakiika ezasusse mu 3 naye bwe ziweraawo mu ddakiika nga 2 nga teyeewulira bulungi ng'ayagala kwebaka so n'atambula newankubadde kwa mpolampola n'agenda neyeebaka abantu bamulaba era ewaka we waba waggule eri mikwano gye n'abo abaagala okumulaba bwe babeera nga baagadde okumulaba era n'abaana we bali be nalabye abaliwo okuyambako ku bujjanjabi so ebyogerwawo ebyo bya mawulire ekyobulwadde kye kituufu mu mawulire naye ate ebyongerezebwako kugaziya na kugezza mboozi omuntu asobola okuwandiika omuko nga gujjudde so mbeebazaako era abamanyi ku nnamba ey'essimu ndowooza naye munaagikubako temujja kumuwuliza mpozzi anaamala kuba ku matu n'ayogerako nammwe nze nanyumizaamuko naye ebigambo byadde bitonotono kuba kati muzeeyi mumanyi bw'aba alina ekyokwogera kikugamba bw'omusanga nga emuudu si yeyo omuleka omuvaako so temugendera ku ebyo mutambule nekiri kituufu mulwadde era nga mulwadde nnyo naye obujjanjabi we buli abufuna era nga ajja kuwona Mukama Katonda amusaasire bwe bubadde obubaka bwange ku muzeeyi Tamale Emirundi nja kubanga mbabuulira bwali baawo ekyetaagisizza kati kyekyo naye nga waali ewazzana abaagala okumulaba mugende eyo mumulambuleko